Essalabike Maria gy'ateesa mula, Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba, Ayi mmange omulungi. Bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibira ng'omuddu wo owwo ku bwo. Weeyagale, weerabewo, weesiime. Mbalamusa ku nnyumba nnyinaze ne baganda bange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Twebaza Omukama Katonda waffe atambudde naffe bambi paka olwaleero, ate nga nkakasa akyatutwala wala. Munyenye yaffe eya wiiki eno eri nti weeyagale, weerabewo, weesiime. Munyenye eno ngireese mbudde buno nga tuli myezi ebiri egisembayo okumalako omwaka gwaffe guno, nga njagadde ebigambo ebyo buli omu asobole okubyeyamba we tutuuse, tuleme kubeera nga tutunuulira butunuulizi biganye, bitagenze bulungi, bitukaabya maziga, naye naffe ffennyini nga ffe tuyige okweyagala, okwerabawo n'okwesiima. Bakulu, ani anaakwagala nga ggwe wennyini teweeyagala? Ani anaakulabawo nga ggwe wennyini teweerabawo? Ne bwe banaakwagala batya, ne bakulabawo batya, ne bakusiima batya, naye nga ggwe teweeyagala, teweerabawo, teweesiima, tebikola makulu. Enkolagana esinga obukulu era esinga okukola amakulu y'enkolagana wakati wo naawe, between you and yourself. Munnange waliwo abantu nga ye teyeenyumirizangako mu kikyali, teyeerabangawo, teyeeyagalangako. Ye nga buli kaseera ali ku balala beyeegomba, beyeesiimisa, basiima. Singa maama nalinga gundi, singa nfaanananga gundi, singa nakulanga gundi, ssebo nnyabo. Lwaki gundi tomuvaako ne weesiimiramu ekyo ky'oli ggwe? Lwaki ovuma Katonda? Lwaki ojerega Katonda nti tamanyi kutonda? So nga ye gy'ali ali mu kwesiima era ali mu kwesiimiramu ng'ekitonde kye ekyatuukirira. Lwaki omuvuma nga teweerabawo? Omukama yawaayo obudde bungi okukubumba nga bw'oli, era ogenda okuggyako engalo nga n'okwewaana yeewaana nti laba omwana wange bw'atuukiridde. Naye ekyennaku, lwaki Katonda ye gwe Katonda akulabawo gw'ogaanya okwerabawo? Lwaki Katonda ye akulabawo gwe ng'ogaanya okwerabawo? Lwaki Katonda akwagala gwe ng'ogaanya okweyagala? Lwaki Katonda asiima kye yatonda kiggwe naye nga kiggwe kiremye okwesiima? Abantu bangi banakuwavu, banyinyibavu, lwa nsonga nti tebeeyagala, tebeerabawo, tebekkiririzaamu. Mikwano gyange mukkirize kino nkibagambe. Bw'oba olemeddwa okweyagala togenda kwagala balala. Ne bw'oneefuula ng'abaagala, kujja kuba kweyisaako bweyisa. Ne bw'anaaba mwami wo, mukyala wo, babaana bo, amazima matuufu ojja kuba tobaagala ggwe nga teweeyagala. Oyinza kuba bubeezi ng'obeetaaga bwetaazi naye nga tobaagala. Yesu kyeyava atugamba yali mugezi nnyo nti yagala munno oba yagala banno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Yakimanya bulungi nti singa teweeyagala singa teweeyagala togenda kubaako gw'oyagala. Nga tonnaba kulowooza kubaako gw'oyagala, sooka weeyagale. Abantu bangi banakuwavu lwa nsonga tebeeyagala. Ate nno munnange, omuntu eyeeyagala, eyeenyumirwa, afuna abamwagala. Omuntu ayeeyagala
ayanguyibwa nnyo okufuna abamwagala ne baayagala, kubanga aba alabika mangu nti akulukuta mukwano, ye yennyini aba alabika mangu nti yeeyagala, takakabikake. Omuntu ayeeyagala yeenyumirwa n'ekivaamu, anyumirwa abalala era anyumira abalala. Nkiddemu? Omuntu ayeeyagala yeenyumira yennyini, ate ekivaamu anyumira abalala era anyumirwa abalala. Ekintu ekimu ku bikulu ky'osobola okukolera b'oyagala n'abakwagala kwe kweyagala ggwe wennyini n'okwerabawo. Lwaki obeera omulungi eri abalala naye nga toli mulungi gy'oli? Abalala obawaana, abalala obeebaza, abakoze obulungi n'obasiima. Ddi lwe wali weewaanyeeko ne weesiimiramu ekyo ky'oli, ekyo ky'okoze, ne weewanna ekirabo olw'okuba okoze bulungi? Ddi? Oyinza obuteewaanira mu bantu bayinza kitwala yeepanka lugezigezi, naye ggwe mu mutima gwo oba mu nnyumba yo oba ewakaawo, ddi lwe wali weegambye nti yes nkoze bulungi, yes wano ndi bulungi, yes kino ne weesiimiramu ekyo ky'oli ne ky'okoze? Ddi? Ddi we wali weesiimiddeko munno n'omwesiimirako? Ntegeeza munno ggwe n'omusiimako munno, you thanking yourself and appreciating yourself and yourself. N'ogamba nti wabula Martin nkubuulire, oyigirize ekigambo kya Katonda, weebale. Wabula mwana wattu oli mulungi, mwana wattu olina ka smile, oh my God, mwana wattu wakula bulungi, laba kafigako, olina eddoboozi eddungi, olina ebitone ebitagambika nti bane temufuna bubi, ndi mugeza bugeza, nga gwe Martin osiima Martin, nga gwe Martin bukedde ku makya n'oyogera n'oyatula n'owulira nga olina ebintu ebirungi ebiri ku ggwe, ebiri mu ggwe, ebyokoze mu bulamu bw'ensi eno, nga mazima ddala ebikyamu ebiri, naye ebikyamu tobikkiriza kufuukira muziziko kugenda mu maaso, nga weesiimya, because great things and good things that you've accomplished in this cosmic dark world are bigger, better, greater and immeasurable than those things that are not going on well. Bakulu ekyo ekyokwerabawo, okweyagala, okwesiima, olaba ng'ekyokusaaga, naye ssaala nkulu nnyo, kuba Omukama oba omulaze nti osiima omulimu gwe yakola, ye gwe yakola mu kutonda mu kifaananyi kye. Oba omulaze nti osiima omulimu gwe yakola. Bakulu, kyangu nnyo kubanga omulabe waasinga okuyigganya ye ggwe wennyini, ng'agenda okusaanyaawo essanyu ly'obufumbo bwo, si mulala okuggyako ggwe. Olina abalabe abatakwagala n'abatakwagaliza abamala, leka ate naawe kwegatta kwabo. Nkiddemu, olina abalabe abatakwagala n'abatakwagaliza abamala, leka kubeegattako nga naawe ofuuka omulabewo. Bw'ozuukuka ku makya, leka kutandikira ku bitagenda bulungi na bitakunyumira mu bulamu bwo. Mbukale singa namala senior 6 nalibadde wate buno nagenda okukola interview era nayo nagigudde, nze bannange era nze alina ogubuto ogunene, nze atayina gubagamba mbusirina mpisa, era bannange empewo z'ekikazo naza kuŋŋaanira ku nze, simanyi nakumanya. Nnyabo sebo, va ku mpewo z'ekika. Olina bingi mu bulamu bwe ebigenda obulungi okusinga ebikyamu ebitagenda bulungi. Olina ebintu by'okoze by'otuukiriza bingi nnyo ebigenda obulungi okusinga ebikyamu. Amaaso gajje ku biri, ogasse ku bigenda obulungi ebikusanyusa ggwe wennyini, ate nga bingi ddala. Olwansonga eri emu, toyagala kubiwa budde, toyagala kwewa budde, toyagala kwesiima, toyagala kweyagala, toyagala kwerabawo. Kituufu ebitagenda bulungi weebiri, buli omu abirina, buli omu alina ebyafaayo bingi, buli omu alina ebyafaayo bye, era situwaka kubibuusa maaso.
era lwana nnyo nga bw'osobola okubitereeza, naye ate tebikufuukira muziziko. Tobifuula luyimba, tobikkiriza kufuukira muziziko gwa kugenda mu maaso. Teweerabira nti gy'okoma okwenakuwaza, obuteerabawo, obutekkiririzaamu, obuteeyagala, bangi boowa essanyu. Bangi abaagala okukulaba ng'oggweerera abasanyuka ng'ekyo kituuseewo mu bulamu bwo. Weemanyiize munnange okusanyukira mu bingi by'olina, ebingi by'ofunye mu bulamu obw'ensi eno, ebirungi by'otuuseeko, by'okoze. Bino mbireese ndegadde okuleeta munyeenye eno nga tuli myezi ebiri egisembayo, oleme kulaba mwaka guno nti ndi muloosi njereerera nze. No, yiga okwesiima, okwebaza Katonda ku ekyo ky'akukozesezza, kubanga bingi by'olina by'ofunye by'otuuseeko nga ddala bingi nnyo okusinga ebiganye. Yes, nkimanyi tonnatuuka gy'olaga kituufu, naye era w'otuuse wasinga we wali. Nkiddemu, tonnatuuka gy'olaga, yes, naye era w'otuuse munnange wasinga we wali. Wesiime, weeyagale, weerabewo. Ekyo ky'otuuseeko, ky'olina, ky'ofunye, kisanyukiremu ate okyebalize Katonda. Ate nga bw'olwana okugenda gy'oyagala okutuuka, ekyo njagala okyambale. Nyamba olwana okubeera ggwe omujjuvu, si okubeera gundi. Bw'oba tokimanyi, bangi abeegomba okubeera nga ggwe, okufaanana nga ggwe, okwogera nga ggwe, okutambula nga ggwe, okutunula nga ggwe, okusekako nga ggwe, okukola emirimu nga ggwe, okubeera abayiiya nga ggwe. Bangi bakwegomba, bangi abeegomba okutuukako ggwe w'otuuse. Naye ekyennaku, gwe beegomba talina kye yeegomba ku ye. Yeemulugunya bwemulugunya nakolimira Katonda, era singa nalina bwensi, singa nalina ennyindo bwendi, singa nalina akabina bwe kati, yaali awo naye nga enkuyanja y'abantu bamwegomba. Nibaga singa omukyalo ono, singa omwami ono yali amanyi kyali nekyalina gwe beegomba, naye ali kubalala. Njagala weewo obudde, weerabewo, weegambe ndi mugezi, Martin, ndi mugezi, ndi mulungi, nina ebitone bingi, ndi wanjawulo. Nga weegamba gwe wennyini mukwano gwange, ndi mugagga. Ntandika ove Mukama. Njagala okimanye nti akutwala wala nnyo. Sooka ove kubeebweru odde ku ggwe, ogenda kwewuunya Mukama gy'agenda okutwala, gy'agenda okutuusa, wagenda okutuusa. Zuukusa era sisimula ebiri mu ggwe, bikumala nnyo okufuuka ow'enjawulo okutuuka gy'otalootangako nti olituuka. Njagala kino nkimanye nga mmaliriza mikwano gyange. Kino kiwulire era okitegeere. Ofaananira ddala nga bwe walina okufaanana, olabikira ddala nga bwe walina okulabika. Olina ebitone byonna bye walina okuba nabyo. Kankiddemu, ofaananira ddala nga bwe walina okufaanana, olabikira ddala nga bwe walina okulabika. Olina ebitone byonna nga bwe walina okuba nabyo. Lekeraawo okumalira obudde ku kwegomba abalala endabika yaabwe, manye entunula yaabwe, manye ebitone byabwe. Olina ebikumala okusinziira ku ky'olina okubeera Katonda kye yakutondera okubeera mu nsi muno. Yakutonda ng'oli full package. Nga singa weewo obudde ne weesiima ne weeyagala ne weerabawo ne n'ozukusa ebiri mu ggwe, bikumala n'obukusukkawo ne bisukka ku bye weetaaga okubeera ow'enjawulo mu nsi muno. Nze nja kwagaliza okugoberera munyeenyeene eya wiiki eno ey'okweyagala, okwerabawo n'okwesiima. Mukama akumpeere nnyo omukisa,
akunjagalire era nja kukwagaliza wiiki ey'eddembe ey'omukwano ey'essanyu nga situwerabira kusabira bannaffe bambi abatuva ku maaso Mukama bakwatirwe ekisa bambi abatuuse mu bwakabaka bwe. Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu bannange mwenna gubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe, keeping in mind that great things happen when God mixes with man.